akwatenga sente aziteeke ku ssimu. Abaana waka waliwo kala akasimu akatimu kwekati bayiniye waka aginyina akwatenga sente aziteeke ng'oko tanyega aleeta message nga sente zonna azikuwa kuba abaana bo balina okulya oba laavu eri oba teriwo oba biki abaana balina okusoma oba biki byonna abadde alabirira abaana message azireeta ate kye kyamutute mu kkomera teyandikkiriza yandireese bujulizi yandireese obujulizi ng'alaga abaana abadde abalabirira Landlord teyandiwaddeyo bujulizi mbu yabadde mupangira ate nga ndi mupangaati alina ennamba ya Landlord oyo yennyini ereeta mannya ki agiyina kozi yali asasuddeko rent wa Landlord oyo kati tebusobola kubanga buki nga olina munnamawulire bannange akuliko bannange kizza tankwana kizza tetweyagala nabirabye erain yabiwandiise tetweyagala kizza yayambye mukazi wattu omukazi omunaku yeetaaga obuyambi bw'abaana be yasinga yobwe yokka gye tulina okukola kizza tankwana bandi kitwe mukyogera nze shubira seetaaga musajja ndyokke neetaaga bulabirizi bw'abaana bange na ssente bannange ssente nzeetaagira ddala olowooza ekyokuswaza sakikosa abaana bange infact nze kyandibadde tekinkosa cause family sina kyenjeetaazeeyo kikosa abaana bange ate ekyo kyonna ekikosa abaana bange kiba kinkosa kiba kinnuma naye nakikoze ne neefiirira cause mbadde ku kooti eyo ndabye abakazi bange abatalinawo bantu singa saayinawo bantu bannyamba kutuuka awo badde sigenda yambibwa abakazi bangi abali mu bulumi bwe butyo abakazi bangi abasajja basuulirawo n'abaana nga n'okumanyira bamanyira ko akasozi ne message nzirina sikakasa nkisobola okulabika awo aziweereza kuno ne kuno nga yeewaana tasigenda nakyagenda kukola era mawulire wegaatukawo yagamba hamwe muswadde mubadde mulowooza message nziyina kuneeno ate ennamba y'akasozi mubadde olowooza bagenda kunkola ki kati olwo munfunye mwe muswadde musimanyi onyongedde linnya ebyo bwebityo bwebibadde lwaki kufuna justice kosi yabadde abuze neetaaga abaana badda ku ssomero siyina fees siyina rent ebigambibwa nti wali ogaba olina abasajja ekyenge ulawo n'ekirungi nze nayawukana naye nze nakowa nemyenda era naye ekirungi akyogera ne baganda bye bakyogera singa yali yansuulawo kyandibadde bwe kityo nina abasajja ekyabasajja kyazijja mmaze kwawukanawo omwanya okudda mu bufumbo bwe yakebera essimu yange natandika oyina abasajja kale abasajja we mba mbayina it's okay because it's my life ewe navaayo tekiddako siri musaba kudda mu bufumbo bwe ndi musaba buyambi bw'abaana abasajja tebamukwatako we mba nabayina mu bufumbo navaayo sibwetaaga banaye seetaaga bufumbo bwa kasozi navaayo alabirire abaana be njagala kimu bulabirizibwa abaana balya abaana bambala abaana beebaka akoleko byasobola olowooza ssente ze mwamutisse sinyingi nyalaza akola komedi oyo gwolaba atunda sola n'abitunda obukadde bubiri akola ki buli kimu kati bannaaye akola ki akola komedi wamma akola komedi babeera n'ekisho ne babawo obukadde 5 ne babawo obukadde 10 olunaku lumu mbadde wembadde so olowooza miliyoni 10 oli feya butini nnyo mbadde feya nnyo bannanga abasajja mulabirira abaana tuyita mu buzibu bw'amaanyi ate abaana we bakula babeetaaga koza omwana anoonya bazadde be kati womundekera ate ng'agenda kukula abunooni bannaye mutulabire sengawo wasaba ssente wasenga so maulana njagaza maulana okuleka okulabirira abaana bannange seetaaga maulana bamutwale singa mwetaaga buli ayagala maulana atwale kiri nti omukazi oli eyo weetaaga maulana akiteeke maulana leka abaana bange bo temubakwatako bali abaana 3 benjogerako abalala simanyi omubaleke kitaabwe waali waba ayagala abaana be bwe bali okujja okubalaba n'okubalabirira kozi ayina okubalaba nga kitaabwe simukaanangako yadde olunaku n'olumu ab'enganda z'amawulire era bebeera baagala basobola okugamba occasion weeri obaana mubatwala it's okay family yaabwe era tebakyagala it's okay I welcome my kids every time every day sente zino njasi omulundi gumu mu mwaka za mwaka babazeemu ebintu by'omwaka nti rent 25 abala 25 emyezi 12 era abala medication ate medication tebagibaze kosi nali nabagamba
bannaye eddwaliro lyaliwo nze sisasulangako bbiru ya ddwaliro y'abaana bange kasozi eddwaliro abadde alisasula eddwaliro teryalimu naye kati sikakasa nti agenda tukkiriza okuddayo naye itsoke kati So ebisigadde byonna kati babaana alina sasula milioni 10 buli mwaka. kino kizze guno omwaka era n'omwaka ogujja bw'anaagaana olabirira ne tudda mu kkooti ng'agaanye ebyobulungi cause milioni 10 sente nnyingiko ge mazima Sente nnyingi. tezibeera waawo Mukwatibwe nnyo. kati essaawa eno tebiri mu mikono gyange nandibadde nkyagadde because already kati kyemmanyi ayize bannayo okumusibisa